n'ab'ebutambala nekibagenda nti Museveni yawangula dda naye percentage ab'ebutambala kwe munaamuweera obululu ye n'asinziira abawa obwa minisita bye musabye munaabifuna n'ab'Essembabule Momentum bwe nabagambye ate ndowooza ekyo kya Buganda yonna. Twaliko ba vice president, twaliko ba prime minister, twaliko ba speaker. Nitibakukwata Haji olangirira otyo omuntu katono nnyo kino kikulu. President yali Yoweri Museveni nga vice president Samson Kiseka. Samson Kiseka bwe yavaawo ne wabeerawo special za Wandira Kazibwe ab'okumuliraano waki ebusoga. Olwo prime minister n'afuuka Kintu Musoke. Kintu Musoke bwabuvaako ne bugendako Professor Apollo Nsibambi ng'ate bw'obwa speaker yes bwabeerako kuwapa Kabulo n'ayumi naye bwe bavaawo ne bukwatibwa sekandi okumala emyaka 10. Kakati ng'olwo tukyalonda movement singa tuddamu ne tulabika bwe tuti bingi ebitujja kusobola okubiza. Ate era nga national cake egabanyizibwa mu cabinet egabanyizibwa mu seke twafunamu katikati bwe ntwalanga e Masaka ne Butambala oluguudo lwa kolasi oluva Mpigi paka Ssembabule ne lumala ne ludda Villa Maria ne luva Villa Maria ne lutuuka ku Mwale e Bukakkata kakati lugenda kutuuka e Kalangala. Olwolupya olwenjogedde lupya siri ku nkadde ziddaabirizibwanga olw'ekyotera kakati ate nga olwa oil olw'amafuta olwavudde Hoima ne lutuuka Embende kakati lujja tutuuka olw'emiyaga mu Bassekikubo nalwo lujja era lukutulemu omwonna mu mateete lugwe mutukula. Kati katwale kubate abuzeko ku bantu amazzi ag'omubyalo amazzi pipe to water bate yatuuse ddala kabuuze ku balabi yadde mulimu okusoomoza ebutambala eyo twalinako minisita omukyala Namirembe Bitamazire naye era oluguudo lwo agenza okuvaako nga terunakolebwa Bitamazire yateeka amasomero g'ebutambala mu USE ate gonna gayina ekyesi. Kale bate buza kukwala ibasa basajja kabaka nawe mwami Katerega kyayagala Katerega mu kalulu kano mulimu agambye abantu ba Buganda twafiira we tutalonda bulungi kyokka mu kalulu kano mulimu Abaganda bennyini bwe kibanga okubeera wali ku ntebe gwasalawo buli omu kikyofuna ng'ofuna okusinziira wawooli nini kiba kitegeeza nti lwaki fesibatu lwaki Abaganda bennyini ab'ebitundu bino si bye baba bagaba ng'abalala bajja eri ffe ne tugamba nti n'oyo muwe n'oyo muwe n'oyo muwe bwe kibanga okubanga eggwanga lyo lyerikuwa engeri gy'olonzeemu ekitundu kyo gye kironzeemu omukulembeze w'eggwanga kw'osinzira okugabana ku national cake sooka okuddiza so bwe kibanga bwe kino kitegeeza bwe kibanga kitegeeza nti engeri gye tulondamu bwe butyo bwe tufunamu nga ebitundu ng'era tekyawukana ne kyeŋŋambye nti eggwanga lyo lyerikuweesa kubanga eggwanga lira lyerironda so kitegeeza era mu bitundu bamu mawanga so bwe kibanga bwe kitegeeza then kitegeeza nti the logical conclusion to make mwengoberera mwami Katerega byagatema y'omugaati if the logical conclusion to make mwami Katerega kyakoze then kiba kitegeeza therefore it follows nti bw'obanga atema ateekeddwa kubawo okufuna omugabo gwo then lwaki tetulonda oyo yennyini atema n'abanga waffe abalala bajja eri ffe batubuuza wange nange ntuttewo ki era kiba kiriveera ekiriya era agamba ab'Essembabule n'ebitundu ebirala nti bannange mulonde abantu abava mu bitundu byammwe abalina obuwagizi bwa Uganda yonna kubanga ojja kulonda ng'akoma wali mu Lukoola mu Katokolido nga tasobola kufuna buwagizi Karamojja tasobola kufuna buwagizi Busoga oba Kigezi kyemuba mulina omuyambako ekyo nti anti ojja wano ogamba nti bannange omuntu bw'aba yakuzibwa nga yali naro ng'alowooleza mu ggwanga lye tosobola kimujjamu hakatugende ne bamwoyo gwa ggwanga aba Uganda yonna aba Afrika yonna. Mwami Katerega tanzikiriza kumalayo pointi yange njagala kukozesa logiki ye kubanga agambye ab'Essembabule n'abantu ba Buganda by extension n'abantu b'e Masaka by extension abantu b'e Wakisonze Wendo by extension abantu b'e Butambala by extension nti bwe muba mwagala okufuna ebirungi ng'abateeso bwe babifunye okitegeera ne balonda speaker ne balonda omumyuka wa president governor wa banka bangi n'ow'amagye bonna nga baveeyo nti kale mulonde president Museveni kale gwe butya
bali bwe bafunyeemu ng'ekibafunyizaamu kuba balonze atava waabwe naye kyandibadde kitya singa ate tuwerondedde owaffe kyo kyandibadde kitya ye logiki gyenyagala okukozesa ye so bw'aba akunga abantu ng'abakungira ku logiki nti bwe mulonda ne muwagira oli ajja bbawa therefore lwaki tubagamba balonde eddala owaabwe olowooza abafaako nnyo okusinga owaabwe beekwatiremu abantu besembabule beekwatiremu babe nga bebakola ki bebasalawo oluguudo luki tibasalawo ani anatola minisitule ki lwaki buli kaseera bo bebagenda okubaako basabiriza abalala babakole ki babawe ensonga gitegeerekese olinga abadde ajjayo lyolugero bagamba olwa mazima sabe tegamala nnyo Ssaabasajja Kabaka yalagira omutaka Katongole n'amusimbira omutuba ekisozi naye ku ttaka eryo eri ekisozi yeextendinga n'atuuka Mawogole Sembabule so mutuuze w'Egomba mutuuze w'e Mawogola tewali ate weewaabwe asinga oyo so kati gwe kusalawo ekyo naye kiri kye nabadde ngamba kiri national nti gavumenti eri mu buyinza twogera lulimi lwaffe abamu bayinza n'okuba nga tebabiwulira gavumenti eri mu buyinza tegenda kuvaawo era egenda kuwangula akalulu akaddako kyamagezi okugyekwata naawe n'oba ng'ogiyambyeko okusigalako kuba tojja kusobola kugijjako ate osobola okubaako ky'ogijjamu ng'ekyaliwo kati gwanga bweri kyo bade manyi services zina kubanga zitoka ku bantu nga bwezina kuba za kusasula baba basasula Obodo yali azimba amalwaliro abiri mu lumu Masaka teyatuwa nti kuba tuli ba DP n'ekiboga bamutenda Nakaseke bamutenda ne Kayunga bamutenda Masaka teyatuwa mukama yadde atulangire Butambala yabitugambye awo Egombe yeri mu kumalwaliro Obotege yazimba ngamba mukama president Museveni atulangire abye Butambala twamulyamu olukwe engeri gyatwagala ennyo atukolere n'ekkubo kakati nabo tulonda abatali babye naye kale kasooka tujje obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka buno bw'omwaka tugenda kudda